yoya ugavotya mukwado jebale nsanyusa okukulabako really nange nsanyuse bweyogera akazungu Sylvia kaliwa really kale lire Sylvia wazalibwa amaaso tegalaba nazima ndi wa myaka nga 3 kyebaŋŋamba wali otegeeraawo wetandisira okusoma myaka 3 ebyeddanga nsoma bwa 1990 ndi wa 1992 ntegeeza 1995 oba 96 kati nali sitegeera era sirina kyenzijjukira tewali so bagenda okujjukiza okunnyonnyola nti newaziba amaaso ku myaka 3 oli mu class ki tebakinnyonnyola nti bakinnyonnyola bakyogerako bwogezi naye nti omwana ono yaziba amaaso mu myaka egyo bwe batyo naye situuzanga muntu kimubuuza naye waliwo omuwala eyaŋŋamba nti nze nali nkumanyi ng'ogenda ne ku mugga n'oleeta akadomola k'amazzi kuba ewaffe kati migga biki ebyo wali ogenda ne mugamba nga nakadomola nkasobola nagamba bulungi nnyo ng'okasobola kabaga what happened kyekyaviirako sayiti y'okubula simanyi wazalibwa olaba naye mami bala simanyi kubanga mami wange ye bw'okimubuuza tayagala kyogerako ndooza kyamuleetera a lot of disappointment so era lumu nakimubuuza nga ne maama bw'onnyinyonnyola nawe toddamu kumbuuza ebyo tombuuza ennaku yange emmala you know kati nti ennaku emumala anti kati jjukira nze nyina disability kati wali ne sister nga ate omulala naye era muzibe ye si muzibe naye alina eriiso limu n'okutu kuno kulinga okwagiramu bwekuti kati ndooza ekyanga ate kyamukuba nnyo wala oli wakumeka wakubiri muli baana bameka 6 kati first born mulenzi kati nze nali muddako omwala asoosa kawala akasoose kati omwana nga bw'omwana bwakula waliwo byofunanga like obuzibu obujjawo nti okuva watali okutegeera nti tolaba ye wategeera olina emyaka eka tolaba mami bala siyinza kuba nakula naturally kati nze nga simanyi nti siraba nga manyi omuntu bwatyo bwabeera era ekyamanyisanga siraba nga omuntu bwagamba laba gundi ku kifaananyi kati nze nga bwenkikwata kate ndaba sikola ki sikiraba simanyi ddala kikiriwo kati naye nga manyi okikwata nengamba kale wuuno but of course that was just ng'abaana ekyo kyekyamanyisa ennyo nti siraba bifaananyi bino obalaba balaba album naye gwe nga tolabamu nga totomera bintu okutomera ng'otomera naye ng'omanyi kiri nakyo ng'ogwa ku jjinja n'ogwa oba n'ogwa mu mazzi era n'ovaamu kati ng'okitwalanga ekintu ekiri nakyo olwo ng'olina emyaka emikaawo 5 6 7 emyaka ekisinga omwana okuba active era nga bakutuma emirimu ng'egy'abaana abalala nnyo nga for example nga nyina okwetikka amazzi okuva wansi paka waggulu kasozi kuba ewaffe tuli waggulu kasozi kati nga nyina ogeetikka okuva wansi paka waggulu kasozi nga nkuma ekyoto nga mpaata emmere kweganga life eri nnomu ng'akimanyi ng'agamba nnyo nti kati bwemba sikutendesa ani anaakutendeka bw'atya nga nva mu nsi eno ogenda naye kyanyamba nnyo kubanga kati ne bwaba omuntu taliiwo nsobola okufumbira omwana wange nsobola okumanya nti alina okulya nsobola okumanya nti nsobola omwoleza engoye everything ku ssomero ng'okola otya ogendayo otya ati ku ssomero nze natandikira mu boarding school kati banzijanga ewaka nga tata nga nsindika kagaali paka ku ssomero kati ffe tuba tulina kubeera mu boarding kubadde oba togisobola kuba amasomero gano aga bulijjo tegatu accommodatinga kati nga balina kunteeka awantu awaliwo annex for the blind era we nagenda mu primary school kati awaka bano baganda bo tebafunanga kusomoozebwa nga tebakwekaanya tibekadde balina okukuyambako okukola kino okukola kiri anti kati nga nga tebanyamba nga neeyamba tewali byakuŋŋamba nti kankukwate ku mukono okutwale mu ttooyi kuba nali namanyiira kankukwate ku mukono okutwale ng'era ntambula nzekka ng'era maama nkuba nnyo olw'ekyo okutambula nzekka agenda okuwulira ate eggaali yabadde eri kumpi mutomera agenda owulira ate kino kale engeri waffe gye watali mmotoka agudde mu kinnya kati nze nga bwe ngwamu nkiraba ng'ekiri nnomo ng'olinga agamba n'abalala bagwamu ngolinga agamba n'abalala bagwamu kati we twatuukanga ettooke gaba tugenda kuyunja ettooke naye nga gwe tomanyi erikuze lyeririwo oba eritoli lyogwako n'olifiri nga wulira ttooke ng'otema oba kale nga totemye naye n'ogamba oba kitooke kino kwekiri ng'osooka kisindika omanyi that is the way it sounds bw'okisindika nga kiriko ettooke kati naye tomanyi oba tto oba kkulu okulinnya emiti ng'olinyanga abalala mwana gwe mwadde fujjo era bw'ovaayo n'ogwa ng'ogwaga abalala kwegamba
it was really normal life nga tewali annekkaanya nti ebyokwekkaanya byajja kati nga nkuze nga ntandise okutegeera ntandise okuswala ng'omuwala akuze ntambula ntya mu kkubo nzekka abasajja bakusanga era ne bane muwala wa gundi ng'akuze bane muwala wa gundi ng'akuze ng'obiwulira kati okuswala ne kutandika okujja n'otandika okwejjamu kiro ekyokuba nti mwana luninga nsooka okutambula nzeka nenvanga wano oba paka wa bannaayi nga nsooka ogenda mu famire eyagundi nga buli wamu mmanyiiwo wamanyangayo otya ndowooza mutwe oba katonda alina engeri gye yatukola waliyo sensary eyo gyeyongerwako noma nti eno sensi ndowooza naye nga ntambula ng'ate sirabamu wadde ettaala naye nkimanya nti buzibye nkimanya nti bukedde ku sawundi eri around kati bwe kityo bwe kyali naye bwe nakulakulamu wano bwe natandikira kati okukwatibwa nange ku nsonyi nga sobola kutambula nzekka era kali kasigalamu kali akekiwala kajja yadde oli blind kati so atambula nzekka kati ate awo abantu bwe batandikira okwekkaanya ate kati oyagala kukwatako ku mukono anti totomera ate n'oswala wabwa otomera kali lwaki bamuleka atambule yekka biki nga oba buli omu nayogera kati omuzibe aba alagawa ebyo ebinyiiza kati nga ntambula kati ngaawo we bakwekkaanyizaamuko naye si nnyo kati nga benzaalibwa nabo tekyaliwo nnyo okuggyako ab'okubbali oba ku ssomero ku ssomero engeri gy'ababa tebakuze naawe n'okutuula naawe mu kilaasi nga balina engeri gye bakiramu nga bamu bagamba bazadde bawe kale ffe maama tuula n'abaana abamuzibe ffe tetwagala teryali naye nga walimu annex kintu tukiyita annex for the blind nga kati mwebali abaana abamuzibe nga ffe tuli batono kubanga klasi yabangamu abaana nga 10 mu baabo nga ffe tulimu nga 5 kati nga mashini zaffe zino zetuwandiisa olumu zireekaana kati nga abaana bwe zityo bwe ziri zo zirina okuleekana kuba oba olina owulira sawundi kati olumu ng'abaana bawulira bubi bambi nga bagamba abano ba blind batuleekanira ate ng'abamu abaana olumu babakyusa amasomero oba abamu ne bagumirawo kuba essomero baba balyagala ate abasomesa tebakufunangayo favors zebakolera kusinza ku baana abalala tewaabangawo nnyo favors ziri awo naye okuggyako nti ate nno olumu tebatwaganga favors kubanga twabanga very stubborn kubanga buli kiseera kati gwe ng'omuzibe oba oyagala kurealizinga kyekiriwo oyagala kumanya lwaki nze bampisaako kino ddala kiki kye bayisiza muweereze gundi n'ogamba kiki kye bayisaawo kiki kye baweereza n'osooka kati nga balaba oyagala nnyo okumanya kati nga ate olumu ekyo kinyiiza like seriously ne bwabanga muntu waliwo olumu wootuuka n'onyiiga ng'omuntu olaba akuyitiriddeko ng'abuuza nnyo kati naye nga favors tezaaliwo nnyo kiri awo but like a normal child you would be sometimes taken as a normal child so primary wagimalako bwotyo primary nengimalako wafuna mmeka nafuna zaali 9 wow kye kyakuyambako kubanga excellinga bwotyo basomesa bange ne bazadde bange nga banzizaamu nnyamaanyi maama wange ne tata wange yali anjagala nnyo ye nga bw'asanga mpaata ng'agamba maama lwaki omwana wange omuwatisa emmere omwana wange alina ennaku ye anti kati obuzibe ye bw'ayita ennaku kuba yali takirabangako ndowooza kizze omwana wange alina ennaku ye mumuleke nga bw'ali nze saagimanya nga ndi muto saagimanya ngitegedde kati nga nkuze naye nga mu buto nze saamanyako oba nnyina ennaku mmwe mugimanyi mmwe abagiraba naye nze nga nze siiri nga ggwe Sylvia omuntu osomunnyonnyola otya obuto bwe bwali oli mwana wa kika ki ng'abaana bwe bakula wafujjo kyo kyennyinza okugamba nali a little bit stubborn kubanga nga nze ne mu primary eyo gye batatukkiriza kugenda nze nga gyonsanga eyo mu miti gye giyina amaggwa egy'emicungwa naye nga ffe tugirinnya waliwo bazibe bannange era abaafaanananga nga abasista batutabula emboga ne bakukala abaana tebalaba mwagala tuleetera bizibu oba ekintu kiri awo ffe tuwulidde kitokoda nga tugenda tukikwatako tulina okurealizinga what's this kiki ekitokoda ate olumu nga kiri dangerous naye nga tulina okurealizinga kiki ekitokoda oba waliwo tooyi awo tulina okusooka tuyingiremu tulabe
ate olumu ng'abato bambi nga mukwatakwatako nga nkugambye nga olwedde eddugala nnyo ne mukwata mu bubi naye temulaba mutegeere what exactly is there. Obubi obwawula otya empunya anti toyi era omanya buli ekigenda mu toyi ate ez'essomero ez'olukale. kakati ovubuse ovudde mu primary era ogenda mu ssomero etali aba blind era ngenda mu secondary etali aba blind yo yali mpya era yantawanyamuko abaana nga batusosola nnyo ate kusinga primary oba primary engeri gye twali batonga nabo bato naye mu secondary nga bambi oyinza okujja oyoze ku kikopo ate twali mu ssomero kale nga lyakatandika nga bino ebikopo tubyojeza mu maseppiki ng'abaana basikawo essepiki n'oyoza mu bbanga oba kale omwana nakusinkana nakuba engolo ate tomulaba nti omuloope naye bamukube n'okaaba ne gakala n'enkya nakusanga nga ye mwana omu ate owulira anyumiza banne nabikubye kati abangi bamanyi nti bw'oba tolaba n'okuwulira towulira so ng'eyo sense ey'okuwulira yeesigalawo nnyo era nze mpulira nnyo kakati ng'olumu akusingana n'akukuba abalala kale nga tebagala tutuula naawe mu klaasi oba anyway siyinza kumanya kyaliwo kati nga bakwetaaga wali oba discussingire we bakwetaagira kuba gwe paper history ogikola bulungi English kati nga nze English negikolanga bulungi nnyo ne literature kati kale tusoma n'abalala bulungi naye ekyawukamu kuwandiika kwokka n'okusoma kati ffe tusomesa ngalo bwe tuti n'okuwandiika kwawukanamuko naye ebirala tusoma kyekimu tewali difference kati ng'abaana bakwetaaga nnyo ojjangu tudiscussingireko nga we bakwetaagira n'okunyumyamu ku mbozi nali munyumya nnyo wa mbozi kati nga tumanye tuula n'abaana ne tukoona emboozi kale nze mukama nnyambye nti seekubagiza nnyo abazibe wosanga batudde bokka nze mba ntudde n'abalaba nga tunyumya wewaawo olumu bampisanga bubi simanyi oba nabo banjagala bwagazi lwakwogera n'olaba nga baagala bakusemberereko nnyo kati nga tumanyi kati for example nga tumanyi oyita abaana mu kirasi bagamba gundi alina dimples kati tumuyite tumubuuze kati nga nze nsookayo Angela baŋŋambye sooka ojje najja baŋŋambye oseka wamma tulabe kati ne weebuuza nze ngenda mulaba ntya era naye just efujje nga kati seka wamma tulabe kati ne kimusesa kubaga oli muziba ate omugambye eki aseke kati nga banno balina okukulabira wamma ayina dimples kituufu oba bakulimbye oba tebakulimbye naye nga already weekiri okkiriza wabeeranga n'abantu b'okkiririzaamu tikyangu okukozesa ensobi but how do you trust these people ate tobalaba it is hard kizibu nnyo batrustinga naye olumu okkiriza Katonda n'ogamba ekinaabeera kikole kibeere kiringa bw'otrustinga driver ate waliwo lolinnya taxi bambi wano mu kkwata n'ojjayoako omutwalo ng'omanyi ka 10 olumu n'okamuwa n'atakuddiza naye n'okkiriza Katonda n'ogenda mu maaso n'ogaakala ogwo gufudde. So how do you tell kano kenkute ka mutwalo kano ka 10 kati essente zino tezenkana mami bbala 10 lutono ebbiri ze zigoberera 5 paka tezenkana bw'ozipima bw'oti tezenkana naye mu masimu gano waliwo akantu ke baleeta bayita cash reader kati gwe omuzibe kakuyambako okuteeranga ssente kakuyambako okuteeringa ssente kati konyiga lwakuba kati essimu yange yayononeka mami bbala siina simu bananga balabi bange omwana ati mumugulire essimu Sylvia mumugulire essimu bajja kugulira essimu era ojja batubuuzika ojja kuba osoma ennamba basobole okubanga okuweerezaako essimu bambi kakakuyamba okureadinga kati kakuyamba okuteeringa ssente bakayita cash reader keeko mami kati n'okugendako kati embeera yalongooka nti kati amasimu aga bulijjo kati ng'eyiyo mami bbala kati gwoba tokimanyi kuba oba tokyetaaga naye kati nze akyetaaga mmanyi nti mulimu ekyogera nyina okugenda nkinavigatinga nkiteekemu kisobole okumbulira ngende bulungi ku WhatsApp ngende bulungi everywhere so I do things normally. Yes mami. Kati nawe atalaba osookola ku WhatsApp? Ndi ku WhatsApp bulungi nnyo. Olinga okolako kino Sylvia.
Mama kweza voice note nedda n'okutypinga ntypinga for real ntypinga era mutufu nga bw'okyogedde kubanga kati bw'oba okyetaaga sikifanga nako nadde kinoonyerezaako so omusajja alina anaaliyo ng'alina omwana atalaba asobola omukozesa buli kimu kyonna ng'omuntu alina omu bulungi nnyo ng'omuntu alina omu bwali buli muzadde ali eyo kubanga kati mami bala ntuula ku laptop nenkozesa bulungi computer kati for example nagenda ku US naye na navigatinga like natuula nze nzekka ku laptop ebintu byange nembyekolera nempandika essays nga siina mami kwesere nalina laptop raka kati sikyalina naye nga ntuula nempandika bulungi ne editing and I do everything manyi Microsoft Word manyi Excel manyi PowerPoint osomye kutuukawo nasoma kutuuka makerere mami bala otya mami bala kyewuunyisa ng'abazadde bakuyambako okubanga weeyongera ddala ku ddaala ng'omala bazadde bange tebalina ssente mami bala era waliwo abo abatwalanga waliwo abasista ba Led of Good Counsel be banyambako okumpeerera school fees kubanga ndi muto mami teyayina era yo ragenda mu ruhalo ne bamugamba kubanga bwe yatuukayo yaŋŋamba nti dokita yakuba taata wange oluyina amugamba lwaki omwana mumulwisizaayo amaaso ne gafiira ddala kuba bo basooka kgenda mu bino biri banoonya lwaki omwana azibye amaaso kati bwe yatuukayo kati ne babalagirira essomero kati kwe kuntwala naye ng'ekituufu tebayina mami bala nga tebayina kati bo bakasuka bukasusyaawo so lwanteekaawo so bali ne batandikiraawo fiizi olumu mama lwafunyeyo n'aleeta 2 3 naye nga tasukkawo 5 awo nga tasukkawo olwakuwadde ekitole kya sabbuuni bali ne bakongerezaako so that was life ate bangambe mbu oli muwala mugezi muzibu so kakati mu senior 4 wafuna mmeka senior 4 yebeera okyazijjukira njagala kujjukira nti tezifaanana senior 6 ati njagala ka senior 4 nalina 26 senior 6 nalina 21 noyingire Makere ku government nokola ki nenkola mental health and community psychology kato practicing practicing akuba mami omulimu sinafuna do you think tunafuna olwokuba embeera gy'olimu oba just olumu n'embeera gye ndimu nayo abantu baganya oku embracing inclusive employment nti kimuzibuwalira nnyo okwemployinga omuntu aliko obulemu alabanga atasobola naye senga abantu bano basooka ne batugezesa nongezesa nompaka probation kuba bulijjo wabeerawo probation nolaba oba nsobola bwe kiba kiremye era ogobanga omuntu omulala kuba buli kimu kibaako omuntu alema kubanga olaba kati mami bala waliwo characters ze tulina ngenda kubeera ku example kale ng'omuntu wafujjo abantu balowooza kuba oli blind tolina kubeera wafujjo so ng'eri character eri munda teri ku maaso it is my soul oba omuntu muvumi it remains the way it is just that ekikyukako nti gwe tolaba naye biri byonna bisigalawo biri constant so kyobulaba mbadde nsaba abantu batugezese at least come work and let's do something ndaba oba osobola bw'onoolaba sisobola that happens like any other person kuba n'abalaba tebabagoba ku mirimu exactly kuba tubayinayo nga bakola nga basinga abalaba naye awo omulimu gubadde mami tegunnajja kusomozebwa ki kwasanga ennyo ng'oli ku muuka kusomozebwa kwe nasanga okunavigatinga through okutambula kati nasulanga mu Mary Stewart kati okutambula kuno naye kati handouts nga kiba kizibu nnyo ziba nnene olumu akasente toyina kazigula abalenzi bakulimba bulimbi mami bala nga bakwana naye baba ng'olaba bakulimba omulenzi kati nayina scenario nga bw'oyambala ebirawuli bino olaba gagozi zino tezikulaga nti tolaba kati lumu omulenzi ankwana yamanyi ndaba bulungi ntudde wansi ekizibu kyali kugamba situkomperekereko ate nga manyi gyadda nga simanyi gyadda kati awo ebirawuli n'entandika obbivaako omuntu ajje nga amanyi gundi talaba era nga ebirawuli the first place waliwo
waliwo abantu nga bakugamba you look beautiful when you're in sun goggles. Era abantu baagala nnyo nzambale. Naye nze nganze ogenda n'oba ng'agenda mu taxi ate ne bakuleka n'otomera nga bamanyi olaba anti batuyita balugezigezi oyo webera uli walugezigezi oyo alaba naye ate nga in real sense tokola ki tolaba. So toyagala kwekweka mu balaba ate nga tolaba. Noyagala abantu bakukkirize nga bw'oli. Banzikirize nga bwendi ate olumu kizibu. Kati mbulyako ye yakwana otyo ogwo wakkiriza gwe njagala. Gwe nakkiriza namukkiriza. Naye era banna wamwawulira ku kinti yawuse kwala kubanga kyangu nnyo oli okwambala bwati n'akyuka nadda nakwana ng'afuuse tasobola ate eddoboozi toliwulira obasogawula kati nsobola okwawula kati bala siyinza kuddamu nenkusanga n'ombula tekisoboka kituufu olasobola onyumiza ne programu ya twezimbe ngamba kati sibubye twezimbe ono kali bala owaayo bakasuku era nsanze wali kasuku ne mugamba mbuuzaako nangamba kati gonda bontegedde otya ne mugamba nkuwulidde buwulizi era n'aseka. Kubanga ye eddoboozi ate terikyuka nnyo. So eddoboozi olumu terikyuka. Ate ne features. Osobola okumanya kati bala nkukutteko ate saakugeraageranya ku beti. Kati mmanya nti bala yenkana kati ate bw'abanga mulenzi. There is that inner feeling nti wuwo. So si wa mulala. Naawe okiwulira muli nti wuwo. So ne kijja oba omumanyi nti ono yatuuse. Kati osobola musanga ng'ali awo bubaka nga ye mu dark corner alina akawala kalaka atokota n'omuyitako n'okifiiringa nti bakikugamba nze babiŋŋamba nga ayiseewo n'omuwala owa brown n'owulira ng'omutima gugira bwe guti naye n'okitta. Kati bw'ajja ng'omugamba wo tenakulabye nga muga gundi era anti byetugambo byetukozesa kale mwana gwe n'obeera ne gundi nagaa naye wandabye otya ate kati ekyo nga kikunyiiza noga wansanga siraba ate ombuuza nti nkulabye nti akyogaa tokikoze kati awo nga kakkana naye ng'ofukosa abalenzi kaabalaba kaabe mulema bamulimba bamulimba kange nakyendaba kubanga lwaba oba olaba oli n'akulimba era n'afuna egwawuyendako naye ate nze ate waliwo lwakusanga munaye n'akwagala wholeheartedly genuinely naga yadde talaba naye olumu kiba kizibu mami bbala kubanga abamu bajja for sake of money bamanyi nti talaba alina ssente abamu bakitwala balina abazungu ababawa ssente si kituufu mami ate bavaawa kati nga nze sente siyina kati era siyina mami ate nandikaabye essimu nga nyina sponsor sandikaabye essimu sandigambye nti ewange omanyi twazimbayo just katoyi kalubege kati enkuba yatonnya ne kagwa olubege. Kati ani abikuyambako bizimbe ebyo oyina ettaka? Bwe nava mu US nenkola n'engula y'akataka akatono eyo mu kyalo eyo bakiyita masulita wala nnyo okuva e Kampala naye kati nagenda okula waliwo era omwami eyaliyo ng'alina omwana naye talaba kati oyo aba akutegeera kuba naye alina omuntu nga talaba kati bwe namukubira kwe kunkola ki kwekanguliza kati ne tugenda eyo Kampala yali egaanye Kampala lwe yagaana ne tugenda eyo ne tutandika okupangisa sayidi zeeyo nnyumba 4,000 ofuna ennyumba ennungi naye ne tutuuka ekiseera mami bbala nga nga ne ssente z'okupangisa zibuze so nofuna abamu abayimirira naawe nogamba kanteekewo karuumu naye mami nga bwe kali temuli seminti temuli madiriza kwagamba kali awo naye n'omanya nti kale abalabi bange nsaamunyambire sitera basaba nsaamunyambire Sylvia buli muntu yena alina kyasobola abe nga asobola kusindika ku ssimu ya Sylvia eriki eri 0701 not musanvu not emu 677 mukaaga musanvu 659 mukaaga 5 ne 0776 677 659. Okay. So etamanya ki? Karungi Sylvia. Konna ko olina oba mukama kusoboseza na mutwalo oba kusoboseza 15 oba essimu mu bukalu bwayo enamba y'essimu ogiwulidde mwana muwala omulaba Afrika nga asoma asomye paka Makerere nyama n'epapula abirina n'etalina ssimu awuli ayagala waakiri abeere ku mutimbagano nga banne sena kino okufunayo omulimu n'okumaliriza akayumba ke tazze kusabiriza nti ali ku street biki naye nze nkiwulidde nti bambi mukama abasobozese nga bwe tuli mu nnaku zino ez'okuba Easter and everything so mu blessing abambi Sylvia naye okubeerako ng'abantu abalala naye bambi ategere nti mukama Katonda amwagala ate ng'agenda kuyita mummwe okuba blessinga era buli n'atola yenna saba mukama akuddizewo buli
0 gy'otaddeko ayongereko zeros nnyingi ddala bw'owaayo emitwalo 5 akwongereko zeros endala 5 bw'owaayo 15,000 ateeko zeros 6 kwegamba akukubisizeemu bukadde na bukadde sweetheart ekyo nkisabye nga nzikiza kuba mukama simusaba nko natatuukiriza nkisaba era nga nkikkiriza nti akitadde mu nkola amiina so nga tukyagenda mu maaso Sylvia olinayo bebi nyina bebi mami Bala ate wamufuna byatabuka nyumiza ggwe nyina bebi mami Bala bebi wa myaka 4 akuze alaba bulungi mami Bala kinsanyusa abamubuuza naga mami wange mami nga totunula bulungi naye wabaki lumuna ngane mami kati n'olwala senyiga w'amaaso jjajja n'atakutwala kujjanjaba muwala era yamanya amaaso galwala senyiga era ye kyamene bw'omubuuza mami w'amaaso ge gabaki agamba galwala senyiga naye gyali ne Bala tasoma lwaki taata aliwa taata nga bwe nkugambye be bano abajja nga bamanyi nti oyina kw'oyinawo lw'otayina n'akola ki n'agenda tutomanya gye bazaala taata wa mwana nothing tolina aba relatives bamanyi mmanyi maama we ate nali first nakyekaka okumulaba naye si ye yantwalayo nakyekaka oba twaliko wa so nakuba essimu nze essimu n'enjijjamu yakubira ku yange kati nze n'enjijjamu n'enkubira maama naye ng'olaba nti be basajja abataagala nti otegeere n'otegeera ewaabwe oba abantu bategeere nti yakuzaalamu n'okukuzaalamu n'agatoola fiizi tagayina n'owulira ng'ofa omwana n'agamba mami ffe tetunywa ku sukaali n'owulira ng'ennaku ekukutte ate gwe muzibe ate abaana bo be babonaabona but mukama afaayo era you're a very strong person I like you mukama abimanyi ate teri lutalo lwonna mukama lwawa muntu nga tamanyi n'alumalako okitegeera mukama akulese wano era okulaba nga soodde okukola interview so bw'oba olonda colors olina color yo eri favorite mu kwambala I usually love mpulira oba buwulizi pink ne blue nzaagala nnyo mami Bala so can you tell bw'okwatako okutegeera sisobola iye naye waliwo era mu ssimu bakayita AI kalaga colors ekugamba kati bw'oyambala olugoye bwe luti oteekako nekugamba blue or white or red banani Sylvia mumugulire essimu mujja kuba munkoledde naye mutakola birala byonna mumugulire essimu mukyala bambi ajeetaaga olw'ensonga ezo zawadde wammanga nga tusiibula nsaba obubaka obuweereze bamaama abali eyo ku nga olunaku lw'abamaama olwo tugenda okuba nga tufuna mu maaso kaawo newankubadde njagadde okyogereko kati gwe nga maama muzibe bubaka ki bwe maama ali eyo ali mu mbeera nga gy'olimu ekisooka mami Bala nsooka okuweereza bamaama ate abatali bazibe bamaama batwagadde mami Bala bataata batusuddewo mu nnyumba naye bamaama basitandinze faamu nti ne bwe bandyagadde bakuggalire mu kayumba k'embwa kubanga siraba oba nnyina omutwe omunene oba nnyina okugulu kumu oba siyina mikono maama kkiriza nga bw'oli era bamaama bamikwano mba ajinga mbeegayiridde mwongere otwagala teri agenda twagala nze bukyanazaala nalaba okwagala kwa maama kwe yalina gye nti ebiseera byo nga mmanyi tanjagala kubanga nkuba nnyo nali wafujjo nnyo ng'era nkuba kati nga ngamba naye maama nakuba omukazi atalaba talona omukazi lwaki nga mmaze okukula oba nga ayina olumu nga bwakikolera oli nze n'atakinkolera nga ate bambi olaba tayina nga nyiga ngamba oba lwakuba siraba naye bannaye bamaama mu ngeri twagala naye ne bataata Bala baleko tusuulawo mbeegayiridde bw'ozaala omwana aliko obulemu kati nga nze kyensuubira nti ebigambo byange byokka bye muwulidde bibasanyusizza you're very happy kati tewandyagadde kuwulira nga biva mu mwana w'oyo aliko obulemu nkwegayiridde mutwale mwagale era muwe confidence omuzimbe gwe kennyini gojjo mubuulirira ategeere ate mami Bala ne basenga batubuulirireko babuulirira abali nomo be muyita nomo naye kati ffe tebakufaako babamanyi toyina kyogenda kwekolera n'atamanya nti naawe oli muntu ne bamaama tebafaayo yadde okubuulira nti bw'oli kula emyaka gino ojja genda mu nsonga ekyo takyogerako so nga ate kiyina okubaawo so mbadde nsaba bamaama nga bw'otuuza omwana omulala n'omubuulirira era nange aliko obulemu bw'oba ontuuza
ombulirire nti munnaye bw'okola bwoti bw'otuuka mu myaka gino olubuto olujja kubeera tufuna abamu nga batukwata olumu incest ebyo bitutuukako nnyo ng'ate tokyagadde so senga oba oŋŋambye wali nkitegeera nange nenzija negana naye maama gundi nga yabadde aŋŋamba kino naye bw'oba toyina ky'oŋŋambye mba nange nsirika busirisi kuba oli akugamba bw'ona okyogera nja kukutema kasita tolaba so nsaba ntusomero n'essimu yaffe eno tuggalewo essimu yange eya MTN eri 0776 677 659 eya Airtel 0701 677 659 Ereta amannya kalungi Sylvia bana njagala baagaliza olunaku olungi atakumira mpeera abankumire nensaba mu blessingire mwana wange ono bambi naye afuna essanyu aseka akaseko ku matama mubeera bulungi ciao